unfortunately biri recorded tebirina buli incident yabaddewo ne bwe nadda ku kusonga kino oba kusonga kiri anja kwasiri musajja mwenkanya kubanga bagamba bwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi so kyenjo bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze maze ennaku nyingi seebaka nga nkola enteekateeka bwe twakola twasasulawo twapangisaawo obwanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera yazze negwawo naye si nkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwembi munnange Alien njagala omugamba ekikolwa kyenakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewuunya nokyewuunya nti nze nakikoze naye bingi byabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akole ki ansonyiwa olw'ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yaman mukuyita Sumayo gwasebe mu kufiniye kutajja mawuli wadde ogwogerako na kiki ekyatinkuula maama okumujja mu mbeera atuuka okubinyika mu nsuwa fume Uganda bye bino wano wammanga Rodi Mayinja ng'omusajja abalala bonna kagenda abaako ekijujulu kyana kiwala nga kya senior 5 nga kino kyali kisoma Makindye Senior Secondary School ku Salama Road nga amanya gakyo amatuufu sijja kwogera lyakika bampaddeko zungu kubanga eryekika lijja kusawundinga nnyo omwana ono nga amanya ge ye Janet si Janet Museveni ye Janet nga asomera mu Makindye Senior Secondary School ku Salama Road gemanya elwa senior 5 Mayinja nga adedeza omwana ono banga lyawera Mayinja nga wujja ekiwojjero ky'omwana ono nga family etegeera wepo n'abatamanya ngabo bali bagoberera Mayinja n'abaana bakadeideyi baani agiwadde omuliro butyo ngawo Mayinja ennaku z'omubbi zibeera 40 bwe ziggwako ne bupalapalanya era olunaku olutuuka ne bakulyawo Mayinja kolekere yakozesa nga kyana kiwala kino kyekisookayo eri gye bagenda okuwugira ekiwojjolo oluvannyuma ono najja kati munnanga olunaku olubi olwajja kwolwo Mayinja kennyini olunaku lwe yajja okuddamu okusinkana mwana muwala ono muloogi emu Mayinja musaidize Makindye eyo Mayinja yajja kwolwo olunaku nasinkana omukyalo ono oba kyana kiwala kino ekijujulu muloogi ekya senior 5 nga n'amateeka tegamukkiriza kwegadanga mwana muto Mayinja abaali muloogi basoma ekitabo bekula empapula badda ku luli omwana amugabira ebyalo byonna omuli n'ekyebusaabala ekyakyagulanyi abaali awo ne bakonkona ng'Olando bwe yagamba ne bakonkona nga mwana muwala yefudde atawulira nga mwana muwala yefudde atawulira butyo Ronald Mayinja abaali mu kubikkula bitabo bino bakonkona ku luggi mwali munnanga buli kimu kimanyi kiba kigenda mu maaso ne baba bakutenda tasobola kuddamu kutegeera abakonkona bagenda okusambasamba oluggi okumugjayo musajja bamusanga ready handed ng'alina omuwala oyo wa senior 6 tontwala kusinze ali wa bitono musajja ng'alaajana temunswaza munnanga ebintu bino byafuma amawulire ng'abasajja bamugamba n'abakazi abaaliwaawo twetaaga bilioni 15 za Uganda obutafulumya bintu bino n'obutakuswaza mu mawulire n'obutabutegeeza mukazi wo Mayinja nga baganda milioni 5 mu kaashi nga mugamba ssebo bwe tulina ssente tugenda kukola ki tugenda kufulumya ebintu bino mu mawulire musajja w'ekitiibwa amanyikiddwa mu ggwanga munnange munsinza aliwo bitono nga yeenoonya nga milioni 15 ziweereza kaashi Mayinja ng'aziwaayo ng'ogwo abuuta nga buyitaawo naye teyamanya nti bano bo kasenyanku bajja kusenya mpaka nga bifulumye Mayinja bw'ava muloogi eyo ng'amaze okukola emikolo gy'egyo yamuviramu okumuggyako obukadde 15 munnange abasajja bano bennyini ate emimwa gy'abasukkako okuba tebasobola gikuuma nga bategeeza mukyala we biki omwami yakola emabega nga tamanyi kino kyaviirako omukyala okunyiiga era n'asibamu emigugu gye n'asobola okuba nga yeekyanga
nasobola okuba nga atambula. Yensonga lwaki bye tubadde ku social media mukyala amayinja biki kumbe bwe mbadde temumanyi kikyaviirako mbeteza ey'omukyalo n'okukyankalana. Ekizibu kyali nti oluvannyuma lw'abasajja bano okutwala bilioni 15 ez'omusajja ate oluvannyuma era baategeeza omukazi ti bbaawo twamukutte n'omwana omuyizi omwamukutte omuyizi omya wa senior 5 mu loogi ezimu ku sayidi z'emakindye munnange butyo ng'omukazi abitegeera nga omanyi abakyala tebanya guteeka ng'omukyala yeesulamu akambaaya yakasengula ennyonyo kiro ng'atandika okuba nti yeyeekyanga ava mu kintu ekyo mpaka nakati. Era omusajja ono yagenda okulanga ebyo muyitibitiddeko n'agamba kansokole male okwetoolamu okugenda kw'omusajja ono osumayo gwasabye mukuba mu kufiniye gutajja mu mawuli wadde ogwogerako na kiki ekyatinkuula maama okumujja mu mbeera atuuka okubinyika mu nsuwafu mu Uganda bye bino wano wammanga. Lwali mayinja ng'omusajja abalaba